po jako akawuwo. Abatuuze b'e Matugga ku kyalo lwa Dabbi bakubiddwa enkata mutuuze munnaabwe bw'avuddeyo n'abawa emmere ya lumonde ng'ono agamba nti olw'obwetaavu obungi obuliwo mu ggwanga obw'ekirwadde kya COVID-19 asazeewo okuddukirira batalina ng'abawa emmere ya lumonde gye yeesimbira. Mpadde chairman ow'ekitundu kino emmotoka 2 eza lumonde elf ziyambeko abantu b'ekitundu kino mu mbeera eno gye tulimu. Chairman yanaamanya ensonga ezo bwazikwasaganya nz'ogwange gubadde gwakumukwasa mmere. Sebera tutukowa kweyanza tugende tulaba tugabira ku bantu ng'obudde bukyali olw'okuba nti amateeka gazze tutwetaga abantu bangi tujja kufuna omwomo mu distance yaffe. Ono agamba nti abadde tasobola kutunda mmere eno ng'ate abo mu kitundu kye tebalina kyakulya ng'ono n'emmere eno agikwasizza ssentebe asobole okugigaba njukunju ng'abantu abangi tebasobodde kuŋŋaanira wamu. Emmere tebalina ng'ate wano mbaddewo n'omusiri omukulu oyinza okulaga omusiri gwe tusimyemu emmere ambadde wano n'omusiri gw'emmere n'ensalawo emmere gikwase nga gw'omanyi abantu abali mu bwetaavu oyinza okuba nga beetaaga okufuna okulya. So era emmere eyo gyensobola badde nkusaba ogituuse ku batuuze. Abantu basiimye omugagga ono era ne basaba Mukama amuddizeewo kyasinga okwagala ne basaba na buli muntu okubeera n'omutima bwe gutyo. Tusiima nnyo Mukama waffe Ivan ekintu kyakoledde abatuuze nze bukyankula okutuuka no sikirabangako naye katusuubire nti abantu baffe olwaleero n'olwenkya bajja kuyisibwa bulungi. Paka ow'omwoyo gw'eggwanga bwazze naga nti bannange muyite abataka bakwataganye ekintu era tutukuteka nabwala tewali kayana tewali kuki famamu tutone ya wiiki abakanga kalijjaddi ng'emmere tulya. Ssentebe emmere enoobwedde agissa ku kabangali nga bw'atuuka wali abantu abangi ng'agenda mu maaso n'okulenga emmere eno olwo buli mutuuze ng'ajja n'ajjawo omulengo gwe. Omukulu ajje omuto ogenda ogaye maama ajja ono bataate enja nga ffe abatuuze b'oku Matugga abawangalidde ku Matugga ewa mwami Ivan Mwambala okuba n'omutima ogw'obumu ogulumirirwa abantu b'oku Matugga n'ayita LC waffe ne bannabakyala n'ono omutaka okubeera nga abantu abadduukira eri ekyokulya ebya gavumenti tubirinze naye nga tuli bakakkamu. Abakakiiko k'ekyalo beebazizza omutuuze ono ne basaba buli muzira kisa aveeyo aweeyo ng'omukulembeze bwe yalagira. nsiima nnyo nsiimira ddala mwami Sserwambala Ivan kyatukoledde ng'abatuuze tubadde tufa enjala Katonda mwongeze byonna by'ayagala ku nsi kuno emirundi n'emirundi 1000 ate amuwangaaza emirundi myaka 1000. Ssentebe Rubwama John agamba nti babadde tebasobola kutwala mmere eno wa RDC kubanga eno emmere efa mangu era bw'atyo n'asalawo okugigaba ng'ate abantu tebakuŋŋaanye. Kyetufunye gwe mutima omugabi gwennyini gwa Bayibuli gwoyogerako ogw'Omusamaliya omulungi nakedde kubira mukulu ono ne munyola mu nsonga eyo n'aŋŋamba naye mabegako yakikolako naga naye kyensobola okukola siinawo ssente naye kyensobola okukola nina omusiri gwa lumonde katugutonera abatuuze ba lwa Dabbi baleme kufa njala. Ono bw'atyo yeebazizza mutuuze munnaabwe ono n'asaba n'abalala bayambe ku bantu abatalina. Mutima nga gwa mukulu Ivan Sserwambala nabo basitukiremu bayambe ku chairman w'ekyalo ng'omukulu ono bw'akoze tusobole okuddukirira abantu baffe abafa enjala. Sebo tweyanzizza tweyanzegesebwa. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Badde nkusaba ogituuse ku batuuze n'omukulu n'abakulu bamutwale ekitundu kino.